obunga batu bayita instapo nga buno oteka mu mazzi gokya nonywa mu kaseera ko kenyini tobugumya ate bakulete n'obuugi obw'abaana abatagejja abasiiwuufu abatalina appetite abanafu mu mubiri nga buno bukoleddwa mu mata ensujju kasooli mu matooke ne mu bibala. Basange Wandege ya Bombo Road awongako abi clinic kati gwe abene bwayise gwe tuyingira wali mu bitala ate gwe abeeri mu kibuga bitako mu bitala katono nyonyonyo ojja kubanga obatuuseko kankwesimu omanye ebisingawo eri 0705 10 8 oba 0780 10 anti porridge nga bali wamu n'aba Prestige Margarine siyaje omulembe gwasiga ku migaati alimu ebirisa tomoni genda mu supermarket ekuli okumpi abadduka eri kuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikubo opposite Nambusa Arcadia wenyini Haji Rashid Senyonga Swaba abeerawo ddala bakola keeke emigaati mweyambisa akeekereza kinene nnyo ate amagoba ofuna manja abagenda okukyalira ku bakadde mu kyalo mbatwaye ku Prestige Margarine mulimu ebirungo ebiyamba abasirikale okwezza obujja nga muzeeyi alwala nga tonamutwala kiruddu abasirikale basooka kumuyambako kumujjanja bwatuukira ekiruddu at least ng'aliko wadde abaana bato mbateereko mbuugi kubanga mulimu ebirungo ebyayamba okukula nga n'obwongo bukula. Prestige Margarine ensi ttaano y'omumanyi nga bwe nabategeezezza dda nti bakadde baffe bali Imam Ahmad Suleiman Kyeyune ate n'Omubekya wali kansookera eri wa mukadde waffe asooka abalamuseeko then ate tugende ku Mubekya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ennaku z'omwezi ziri 8 mwezi gwa Ramadan al-Mubarak omwaka 2047 hijiriya. Obubaka bwange bwenzigula nawo ogwamu eno ensi ttaano olunaku lwaleero bugenderera abakyala abatwala obudde obungi mu kutegekera abasiibi bye banaasibukirako mu mafumbiro ag'enjawulo nti ekyo kyennyini ekikola mukifunamu empeera kasita mutereeza enniya nti muteekateeka abantu bye banaasibulukirako ekyo kyennyini ekyo okifunamu empeera naye tekikugaana kuteekateeka nga buwuliza ku Quran al-Karim awo ku katambi n'owuliriza ku Quran n'owuliriza ku misomo gy'abamashekhe ate noba nga ofuna emirundi ng'ebiri eno oli mu kuteekateeka byakusibuluka ezo mpeera ate n'owuliriza ku Quran al-Karim nezo mpeera oba akatambi akaliko irimu. tuyanzege Imam Ahmad Suleiman Kyeyune ate katugendekewo mu Mbejja amale okutulungamyamu ngeri ki gyetugenda okubeera nga bano basiitaanyizibwamu amateeka biki batalina kukola nabo benyini obategeera nti gundi ne gundi wali omubanyi omuzadde oyinza okuba nga yakutadde nti ojje nga ne oluusi teyatuuse kati mubategeezi bamanyi baani abali mu studios. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuuzako mwenna abali ku 107.9 Pal FM kweli ya muto bulijjo n'ali ku www.palfmuganda.com ate ali ku YouTube channel yaffe eya Pal FM Islamic channel. Thank you so very much. Mwebali kubanga nammwe mutufunirayo eyo ate nabakutuukayo agenda n'osooka olaba envuumuulo z'abavubuka ze tulina wano amatuntu g'olunaku olwaleero owage bulungi ng'owagira omuntu wo ng'omulabako. Amatuntu g'olwaleero tulina basiitaanyizibwa bali bana okulika bali Musa okuva ku Bilal Islamic bwayise, Sali Huzaifa okuva e Namuŋŋoona, Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Girls ne Sebuliba Abdurazak okuva e Nankulabye. Be tulina abo olunaku olwaleero mu nsi ttaano y'omumanyi. Gegana amateeka ge tugenda okuba nga tugoberera ate tulabe bwe tunaayitawo. Osooka kwogera linnya lyo gy'ovudde ate n'otubuulira ennamba gy'okutte. Bw'omaliriza tokkirizibwa kuwanika mukono nga tebannabuuza ani amulonda. Ku by'okulonda nabadde nabayitiddemu dda nendoza kantegeze n'abantu abali wabweru eyo bayinza okufuna bagamba ayi tulaba ku YouTube abantu bawanise bangi lwaki balonze oyo. Namba emu omuntu yenna ekibuzo bwe kimulema
omuntu gwe tusooka okuwa omukisa yamuddiridde wansi we, oyo bw'alemererwa amuddiridde waggulu we, ekitegeeza abantu abamuli emabbali be basooka okuweebwa omukisa okulonda omuntu oyo aba alemereddwa. Tugeze namba 2 alemereddwa, namba 3 yasooka okuweebwa omukisa okumulonda, bw'alemererwa ne tugenda ku namba 1 kuba abo ababiri be bamuli mu mabbali. Abo bonna be balemererwa, awo asigaddewo aba asobola okuba nga ye alonda. Tusooka ne Quran ey'ekitiibwa eyina obubonero 10. Omwetoolo ogusooka tulinamu ebibuuzo 2, buli kibuuzo ebibuuzo ofunamu obubonero 5 naye bw'oba owadde ansa yo nga kuliko obujulizi okuva mu byawandiikibwa ofuna obubonero 6. Bw'oba toleese bujulizi ofuna obubonero 5. Mu kulonda olonda ofuna obubonero 2, bw'oleeta obujulizi ofuna obubonero 3. Amannya g'oba otuwadde oba ku b'oba oyogeddwa ababa boogeddwako oba b'oba oyogedde olina oteekako ebitiibwa byabwe mu bujjuvu. Gega amateeka og'olunaku olwaleero. Mpozi eryo nali bagambye ddala essimu kubanga simu eri totally off era nsuubira tewali alina simu nga kweri. Abakukunavu ebitiibwa bibategeezeza? Nabibategeezeza. Baas. Tweyanza nnyo tweyanzeege akati tugenda mu Qur'an eyakutte namba 1 yingirawo ku muzindaalo. Otubuulira gwani obeera wa ne bw'ogenda okusoma. Kabali Musa okuva ku Bilali Bwayise namba 1. Nasoma ekitundu ekisemala ku suratu Al-Hijr. Sembere togufa tutya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بارك الله فيك. بويبا لنيو ويبا للدالة قال نمبر 2 ينجلاو. الحمد لله رب العالمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمانيا سليو زيفا نعفدو موانا غادي مسجل مسوز الحمد لله. لمسوبوزي مسوبولاجي غادي مسجل نتوندا ماكانزو adimenti otunda bumaso kakati nyabo busuubuzi kale ngenda soma suratu Furqan kutandika aya ya 25 biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. بارك الله فيك. بابا
awo webalidde amusuubuzi nasaba allah akusitule otandike n'okusuubula tractor inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sembera ku muzikiti. Amanya Zulfa Ismail. Anfudde ku Sumaya Girls High School Musanju. Amanya Zulfa Ismail. Ngenda kusoma Suratul Hijr ku ntandikwa yaayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بارك الله فيك. webali nnyo webali ddala. Tulina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sebuliba Abdul Razak. Namba 4 nviridde nakulabye. Ngenda soma Suratul An'am page esembayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بارك الله فيك. webali nnyo mwebali ddala Qur'an. Nambe mujanku muzindero. Kakati tugenza ate mu bibuuzo insha Allah oluvannyuma mujja kutegeera buli omu byafunye mu kusoma Qur'an. Namba Wani Kabali Musa kuva ku birale bwayise. Kabali Musa. Kati ensonga eziddisaamu eswala nga bikusaze mu maaso bingi tuweeyo 2 baga nti waliwo ebikusaze mu maaso bingi naye gwe tuweeyo ebyo baga nti eswala giddemu. Manziremuko. Ensonga eziddisaamu eswala nga waliwo ebikusaze mu maaso bingi tuweeyo 2. bamulonde Sobeera nga olugoye kasitobeera nga tolina ojjukidde nti tolina wuzu. Tategedde kibuuzo. Tategedde kibuuzo. Kubanga wuzu tesobola kukusala mu maaso. Oga nti imaama ngewuzu ensaze mu maaso. Ensaze mu maaso. Ebintu ebikusala mu maaso baga nti eswala egenze. Omukyala kasitobeera nga kuyise mu maaso. Akyokubiri. Kasita embwa ekuyita mu maaso. bamulonde ekibuuzo kakati talina bubonero tobazizeewo kabonero kigaanyi naye tujja kumuwa bubonero abadde out of time. akati kabadde kakubye kabadde kamugjeyo ebirundi 2. kale kati ate tekitegeeza teri ajja mumulondo.
anti azibadde kubanga ansa azogedde naye lwo akuba tugezezaako kigonzagonza nekimulungula naye maama kale bwatyo mungu ageredde. Kakati nakino kansubire kyogenda kukyanguya. Ekigambo sunan kitegeeza ki mu irimu ya hadith? Sunan kitegeeza ekitabo ebigibamu hadith. Onaga nti Sunan Abi Dawud. Beera mulambulukufu bulungi. Sunan kitegeeza ekitabo kya alimu oyo bamumanyike ekyamulonde kale nekyo kikumezze amudiridde nabagambye namba 2 goyina okujja. Namba 2 era nakutadde ddojje. Assalamu alaikum warahmatullah. Salihu Zaifa namba 2 okuva Namuŋŋoona. Sunna nikitegeeza abawandiisi ba hadith ababiri Bukhari ne Muslim. Nti bali bondera tobozeewo kabonero kiganye. Waliwo omulala ayagala okuwalampa enkanaga. Jangu Huzaifa goddeko okoze zikalibu genda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sebuliba Abdurrazaq namba 4 nviridde nakulabya. Sunan kitegeeza ba imamu abana Ibn Majah. Sunani mu irimu ya hadithi bategeeza hadisi za nabbi zennyini. Tobozeewo kitabu Quran sunna mu irimu ya hadithi bategeeza hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Full stop. Bas. Jangu sali. Basi yabadde hadisi za nabbi. Naam. Namba 2. Salihu Zaifa namba 2 okuva Namuŋŋoona. Kakati nno mu Namuŋŋoona ekimu ku bitta okusiiba ku muntu omulimu w'okulya tuweyo ebirala bibiri. Aljimaaru amdan okwegatta tusobola okutta okusiibako. Ekyokubiri okumukola. Obubonero. Kakati nakino kikino mukola kyogedde bulungi. Yadde atutattana wano ffenna. Yandibadde atuwa n'ekyokulabirako. Kakati ani Salihu Zaifa Zaifa Sali wano waliwo omuntu gwe mufaanaganya erinnya kyobalabanga ne kamera agikutunuzaamu nnyonyi ensi yonna neekulabe gumwe muli mu kintu bazzukulu bamugemebbya. Kale nakino kiwuute. Ekigambo sahihaini kitegeeza ki mu irimu ya hadith? banziremu ekibuuzo. Ekigambo sahihaini kitegeeza ki mu irimu ya hadith? Kitegeeza abawandiisi ba hadisi ababiri Bukhari ne Muslim. Kitegeeza ebitabo by'abawandiisi ba hadithi ababiri Imam Bukhari ne Imam Muslim rahimahumullah. Kale genda obumulemuko anti okusibuka tekunnatuuka beera awo. Amanya Zulfa Ismail okuva ku Smaya Girls High School Musanju. Kibi nnyo omuntu okumuziika ate ne bamuziikula naye ebiziikuza omufu mu ttaka bingi kale tuweeyo bibiri. Ekisooka wabanga bamuziise n'ekintu ekimu kubasigadde abalamu kisobola omuziikuza. Ebabanga bamuziise n'ekintu ng'ekimu ku bimu ku by'abalamu kisobola omuziikuza. Kiti mutuufu kyetaagisa kyakulabya kubanga statement tetegerekese bulungi. Tugeze mulimu bano abasobola okukola ki okuziika abantu abo mu ngoye. Kati ngeze ngoye kuliko abalamu abasobola ozeeyambisa. Ngoye kiza sanda. Nga si za sanda. Nazo ziba ngoye. Kati beera specific mugulu. Oba oli okumuziika ne ssente. Kumuziika ne ssente ng'ate ku nsi kuliko abasobola ozikozesa. Basobola oziziikulayo ne bazijja ne ziyamba bano oba bamuleko abaalize ab'enganda. Leeta ekyokubiri. Ekyokubiri omufu baba bamuziise ne Quran
basobola omuziikulayo ne bagijjayo. bamuziika nongaali mu poketi mu poketi. Aha, kale awanise omu bawanise babiri kakati oli obuira nti azze luvannyuma kati kubombi ani ajja owokusatu yalina okujja ono wakusatu owokuna yalina okusooka najja bwaba awanise owokuna oli amugidde namba emu jangu mbadde nga namba 2 wagambye amuddirire olabadde namba 3 namba 2 jangu. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Sali Hozaifa okuva e Namuŋŋona namba 2. Ebimu ku ziikiriza omufu mulimu okubeera nga tebamutunuza mu kibula, tusobola okubeera nga tumuziikulayo. Ekyokubiri singa bali bamuziika mu mazzi nga ali mu mazzi tusobola okubeera nga tumugjayo. Webali mutatuswaza. Ani namba 3 ovuddeyo okyaliyo kekiti kino nakyo kyangu kiyite. Ekigambo kasuru kitegeeza ki mu irimu ya fiqhi? Ekigambo kasuru kitegeeza ki mu irimu ya fiqhi? Figgi kakongolira eno yesitaano y'omumanyi 1226 kakongolimu kakiddemu ekigambo kasuru kitegeeza ki mu irimu ya fiqhi? Kasuru kitegeeza ekintu ekimpi. bamulonde tobozizeewo kabonero kiganye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Manya Sebuliba Abdulrazaq namba 4 okuva e Nakulabya. Ekigambo kasuru kitegeeza okutoola ku swala. Tugeze obadde ogenda sala lakanya webali mutatuswaza. ate kyogere nti waidha darabitum fi lardi falaisa alaikum junahun an taqusuru min assala. obadde ojja kwekona nakubonera akalala akokugjayo aya. gwe namba amanya Sebuliba Abdulrazaq namba 4 okuva e Nakulabya. kale naawe tuweeyo ebiziikuza omufu mu ttaka ku bingi naye naawe twongereyo tuweeyo 2. Ebimu ku biziikuza omufu mu ttaka nga tebabyogeddeeko. Singa baba bamuziika singa kyaka bakyogedde nga baba bamuziika mu masijidi nga masijidi eyasookawo bakyogedde. kale kirowooze ti bakyogedde otuwa ebirala byotwogedde. Singa omufu babeera tebamunaaziza nga badde balina okumunaaza ebamubonero webali mutatuswaza. ti bakyogedde. otekedde okuba nga oli mu kilaasi olina okuba mu kilaasi. Yes. Ekigambo nga oba muteeka waliwo masijidi ekyasookawo kyekisigalawo. Bwetusanga nga entaana yasookawo masijidi tumenyawo. Bwetusanga masijidi yasookawo entaana ejja oluvannyuma entaana gyetukuulayo. Okay. Nakino kiikino ekigambo mu arriku kitegeeza ki mu mirimu y'ebyafaayo? muarrikhu bikhai. Muarrikhu mu mirimu y'ebyafaayo yoyo abatunyumiza ebyo ebyafaayo. Kirongose bulungi kiveeyo bulungi. Muarrikhu ono muarrikhu oyo kiba kitegeeza kyomutegeerako ki? Kyentegeera ku muarrikhu mirimu by'ebyafaayo gwo kakati tebagenda mulonda naye kasinjagala tumanye muarrikhu
yabeera omukugu mu erimu ebyafaayo kati yadde atugambye yatunyumiza ebyafaayo kati simanyi oba akakiiko kamu obubonero naye mu arikhu ye nakinku yatakasaswa mu ekyo asobola okubinyumya obiwanikamu ekitabo n'asinga ne ku ekyo ky'osuubira naye simanyi oba olukiiko naye nga si mukugu tosobola kunyonyola kyotalina mu bukugu okunyumya kirala nosobola okunyumya ekintu kyonna okinakuna bukugu kati kiringangako byokulabirako byomudwale omuntu ayinza okujjanjaba omutwe nga siyakuguka mu mutwe nti ono specialist kibategeeza akagambo bukugu kalina okubaako kakati bwatyo bwabuuseeyo ng'ate olowooza aweddeyo kakati tuwe ebivudde mu Qur'ani n'omumbeja jattuwa abaana basomye bulungi omusaafu Musa abadde mu suratu Hijr najje mwenda Huzaifa adde mu Furqan nasoma al-Mushaf al-Mujawwad bisawti Sheikh Huzaifa najje obubonero 6 Madamu Zulfa alikuwa omu yekka naye badde mu Hijr nga munne Musa najjayo mwenda ne budala zake abadde mwana naye najjayo mwenda naam okay teyanzege nga omumbejja bamala okweteekateeka katumale okugyawo obubaka buli insha temuvaawo tukomawo oli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obuugi bwa antiporage obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu omwana bwanywa obuugi bwa antiporage asaka omubiri ate talumwalumwa njala balina obuugi obw'ensujju obw'amatooke obw'akawunga ka muwogo obw'akasooli obw'obulo obwa soya na buli kika kya buugi kyonna obuzimba omubiri kw'osa n'okulwanyisa endwadde kati oyina omwana eyalumbibwa obulwadde yaziŋŋama kaana katono tekeeyagaza ekyokuddamu ye antiporage bwe yeetaza obuugi bwabwe basange ku Bombo Road ku Aisha Kasule Supermarket okulina na Abe Clinic oba obakubireko ku 0785 88 26 74 oba ku 0705 10 83 ensitaano y'obumanyi naddala mu mwezi guno omutukuvu gwa Ramadan kituwa empeera tugabana bingi tusembedde kumpi wooli tuleke kyolinawo kisosobola otuusewa mu kusoma ekitabo ekitukuvu ekya Quran mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan tusomeremu olinawo ki mu Quran Straight Quran Competition. Amannya mpitibwa Khadija Murad enasoma Suratul Mulk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ogenda kwewangulira ebirabo Semalabo live ku Straight tuli awoli tukulumbe wennyini wokolera tuli bakukugwako ulirizanga Pal FM buli lunaku Monday to Friday sawa 6 mpaka ku sawa 7 ezemisana mukawulira ensitaano y'omumanyi 226 Dennis ngoyambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu. Emisinde ku nyambukira tegereeta gyokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Omuzadde
okwanjulira Broadway High School Kawempe essomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi. Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kye bandyetaaze: library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center namba zombi O-level ne A-level era nga performance yaffe yesinga. Jjukira nti Broadway High School Kawempe essomero lya Kisiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzina petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 97 54 16 ne noti 392 noti 17 74 Broadway High School amagezi bugagga. Tukwisa mu kiro ne tukuwa olunaku olulungi tukuzukusa okulya ddaako weteekeretekera okusiiba olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri baraka fa inna fi sahuri barakatun. Mulya ddaako, mu kulya ddaako mulimu omukisa, ekiri sunna ku mukeere. Nga tuli wamu naawe tuweyamu twebuuzaako tweyagaliza olunaku lw'okusiba olulungi zukusa ku baagalwa abo babuuzeeko bagaliza olunaku olulungi mu programu yaffe z'okukaddaako. Wanji? Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Ali Ausidegeya Bombo. Ndio kusaba silamu bonna ba masjidi Shukrani Degeya. Amina Entebbe. Master Paha awirukore. Abayizi bonna abarukore mu meya. Buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'ekiro paka ku ssaawa 11 ez'okumakya z'okukaddaako zukusa ku baagalwa abo. Funa ekisibo ekirungi weteekeretekera okusiiba. mu mwezi guno gwa Ramadan kola omulimu ogw'ettendo ne saddaaka yo gy'olina oba ekitono ky'olina. Zimba masjidi Jamba ekyanja, twegatteko tufune empeera wamu. Kati weereza kyonna ky'osobola ku Airtel Money namba 0706 74 6 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 79 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga star 185 star 9#. Beba kusaba merchant ID teekamu M09 5075 ogoberera endagiriro, teekamu omuwendo gwa ssente, oluvannyuma oteekemu ensonga Masjidi Jamba, oluvannyuma oteekemu pini namba yo. Olwo nga kiwedde ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuweerayo famire yo, mukadde wo, taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana. wakati ensitano y'obumanyi ensitano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obuugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bwanywa obuugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Kale mbakulisizaayo mu bulango bw'abakadde baffe bannange bwe bali kubanga tutambulira wamu ene Palo FM 107.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo ensiitaano y'omumanyi 226 kakongoliro. Bantu baffe bakyali basanyufu kambawe omumbejja ababuli buli omu bwakoze then bakomewo nga beepikira second round. Yes mumbejja. Okay, tuyina kasoke nebaze kubali ku Pal FM Islamic channel ya YouTube yaffe. Haira Sentongo, Hassan, tubeerako ne Solix, tubeerako ne Tumwesi J, Nava Rashida, Rukia Yusufu, Hafiswa, Namaganda bamuda yatugambe bannaye mulinde kumaliriza okusaala ndowooza omaliriza katusuubire najina naji gwenda bako. Okay Mbazira Sudaisi we bali kubanga kwoli dabira Sheikh Lukwago Haji Lukwago omundabire omugambe tumutumidde ku Masjid Huda tumutumiddeko. Waliwo Lala Kakande Juma Kibirige Mustafa
Lukman Kiyenji ne Kimuli mwebale nnyo mwebali ddala sharingirako muno naye asobola okuba nga afuna okumanyisibwa kuno. Ono agambye ndi ttiimu Sali Huzaifa ye Kimuli Hamimu. Okay, tuyina Kabali Musa okuva ku Bilali Bwayise, Sali Huzaifa okuva mu Namuŋŋoona, Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Gauzi ne Sebuliba Abdurazak okuva e Nankulabye. Kabali Musa okuva ku Bilali Bwayise ina obubonero 9 okuva mu Qur'ani, ebibuuzo bibiri byonna biganye n'abeera nga alina obubonero 9. Sali Huzaifa okuva e Namuŋŋoona mu Qur'ani obubonero 6, ebibuuzo bibiri byombi yabizzeemu n'obubonero 5 n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero 2 n'abeera nga alina obubonero 18. Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Gauzi mu Qur'ani alina obubonero 9, ebibuuzo bibiri byaganye talina kye yalonze n'abeera naye nga alina obubonero 9. Sebuliba Abdurazak okuva e Nankulabye mu Qur'ani obubonero 9, ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'obubonero 5 n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero 2 n'abeera nga alina obubonero 16. Kabali Musa okuva ku Bilali Bwayise obubonero 9, Sali Huzaifa okuva e Namuŋŋoona obubonero 18, Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Gauzi obubonero 9 ne Sebuliba Abdurazak okuva e Nankulabye obubonero 16. Tuyanza nnyo tuyanzege Dr. Sadat okuva eri ku Buziga Theological Institute. Barakallahu fi webale kubanga tutambulamu kwali nnyo. Webale nnyo Dr. Kakati tuze ku mwetoololo ogusembayo. Kakati wano bwe twalinga tudduka awo bakwasiza akati nga bataddewo n'akagwa abaana bakuddukirako nti wuuyo tuuka ku muzinda lusebu nambeemu akati go kalina. Ani? Ali Musa okuva ku Bilali Bwayise nambeemu. Kabali Musa, ekibuuzo kigamba tulina sajidatu nnyingi, tuweeyo 3. Esooka tulina mayitibwa sajidatu tilawa, eyokubiri tulina sujudu sahwi, eyokusatu tulina sujudu shukuru. Obubonero obwo omaze okubwewuutira 5. Kakati na kino ekisembayo ku kibuuzo kyo nakyo kiddemu. Kiki kyomanyi ku Amir bun Fuhaira? Baziremuko. Kiki kyomanyi ku Amir bun Fuhaira? Amir bun Fuhaira yali sahaba omukubwa sahaba amukuba nga yajuna nabbi sallallahu alaihi wasallam. Waliwo amulonda wuuyo omukono gugenzeeyo amulonda alina kuba namba 2 nga tawanise. Awanise. Namba 2 jangu muzindaalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sali Huzaifa namba 2. Swaba waita Amir bin Fuhair yomu kwa swaba basenkane nabbi sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Fuhair yali naye mukusenguka bagalawo. Kale bwe bityo gwe bwogenze lindirira ate ekina dako. Kati ndi ku namba 2 Sali Huzaifa okuva e Namuŋŋoona. Okay, akati mu Namuŋŋoona emunyenye ku ggulu zirina emirimu mingi giwerako, tuweeyo 3. Emunyenye ezo zolaba waggulu ezo kati kuba bukyali misana bwe buzibu ojja zitunulya zirina emirimu egiwerako, tuweeyo 3. Emunyenye zituyambako okubeera nga tubala emyezi. Emunyenye zituyambako okubeera nga tubala emyezi. Ekyokubiri, emunyenye zituyambako okubeera nga zitulaga direction. Ekyokusatu, emunyenye zituyambako okubeera nga ziwunda eggulu. Emunyenye zituyambako okubeera nga ziwunda eggulu, ekyo kimu. Ekyokubiri, tuzituyambako okubeera nga zitulaga direction. Ekyokusatu, emunyenye zituyambako okubeera nga
tutenda obulezi bwa Allah jalla jalaluhu nga tubukakasawo nti Allah jalla jalaluhu tobozeewo kabonero kiganye omuzindaalo namba 3 namba 3 Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Girls High School. Emunyenye zituyambako ng'ekitangaala. Emunyenye zituyambako okumanya okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. tobozeewo kabonero namba emu ejangu ku muzindaalo namba emu Kabali Musa okuva ku BRA Voice namba emu. Emunyenye zituyambako okubeera emunyenye Allah subhanahu wa ta'ala zitonda nga ziwunda eggulu oyagamba mu kitabo ky'ekitiibwa n'atugamba nti walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabih ja'alnaha rujuman lishayatin. Ensonga eyokubiri emunyenye ziyambako wabeera ku mazzi basaila kubeera nga zibalaga direction gye balaga. bagala bimeka bisatu twagala bisatu. Ekyokusatu emunyenye zituyambako okubeera nga tumanya obubonero bwa Allah, tumanya okubeerawo kwa Allah. ayagala kudda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oba tokyadda. Amanya Sebuliba Abdulrazak namba 4 okuva enakulabye. Emunyenye kya Allah aziteekawo nga ziwunda eggulu nga Allah watugamba walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishayatin. Ekyokubiri era kirimu eyo aya yennyini waja'alnaha rujuman lishayatin. Emunyenye ezo zikozesebwa okuba zishayitaani eziba zizze okubba ebyama mu ggulu. N'ekirala Allah atugamba wa binnajmi hum yahtadun. webale mutatusuwaza kati kitegeeza ki owedda ansa zifaanagana naddala ebbiri badde bazireeta babuzayo naye ate aya nnyini gye basoma nga mulina gye omutunga buli omu abuzaako emu abatambuze mu mayanja ekiro bakozesa emunyenye era ekikonyeko nti basailors naye ebyo lwakuba kati bya kampasi nsi yavaayo basaira tebakyakozesa munyenye naye kaakati ate bono singa wa muntu aleeta nti n'abakubi b'ebitabo bazeyambisa nnyo omugaso nti bagutondera munyenye bali babuuza omugaso ekimu emigaso Allah gye yakolera emunyenye ezo kyatondako munyenye bakubi babitabo bazikozesa. kaakati mukulu ekisembayo tuba amannya ga Abu Mahdhura mu bujjuvu era yamanyikwa naki? Amanya Sali Huzaifa okuva Namuŋŋoona. Abu Mahdhura yali omu ku bazinyi ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama era nga amanya g'amatuufu bali muyitanga Aus bun Mi'yan al-Jumahi radiyallahu anhu. obubonero bwo kulikayo bali mutatusuwaza tugenda olindirire okay oli asome aya bamuwadde obubonero bamuwadde obusatu adde alonda naye ebikuŋŋanyiza mu buwondo byonna ebikuŋŋanyiza bano abasooseeyo yena atuuzako aya. Okay, gwendi naye namba 3 Zulfa Ismail kuva ku Sumaya Girls High School Musanji. Okuva ku Sumaya Girls High School Musanji. Ekimanyikiddwa ku bannabbi nti baalondanga ebisolo n'ekigendererwa ekisukka mu kimu tuweeyo bisatu. Ali balunzi. Okusooka baalondanga ebisolo okubiyambisanga entambula nga engamiya. Ekyokubiri balondanga ebisolo okukozesebwanga okuwaayo omuzaka. Ekyokusatu balondanga ebisolo okubayambako nga ekyokulya ewaka. Muddiremu ekibuuzo kyonna. Bannabbi baalondanga ebisolo. Yasipotize bubi.
n'ekigendererwa ekisukka mu kimu tuweeyo 3 byonna byamenye tekuli kituufu na kimu. Ebisolo bino baabirundanga mwalinga bwebigendererwa mukyala muve balinze kati ogusembayo kasagwa ogusembadde nja kuddemu n'3 nti kakati bannabbi baalundanga ebisolo naye nga mwabeerangamu n'ebigendererwa mu kulunda ebisolo kati bigendererwa ki ebyo mpaayo 3 nabbi n'abeerawo ng'alunda bisolo wateeka okubaawo nga mwalimu ebigendererwa jje okulunda ebisolo kati byoba otuwa waliwo amulonda oli namba ki ono namba 2 namba 3 namba 4 yalina okujja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sebuliba Abdulrazaq namba 4 okuva Nankulabye. Bannabbi balundanga ebisolo okufuna obugumiikiriza. Ekyokubiri balundanga ebisolo okufuna ekisa. Ekyokusatu balundanga ebisolo okufuna atawadulu obwetoowaze. Obwetoowaze ekisa ndabyenga ebigenda biyingiramu nebinabyo kati nyabo tugenzeewa ku namba emu tugenze ku namba 2 ono abadde namba 4 anti Zulfa yabaddewo namba 4 yalina okujja ne namba 2 namba 2 jangu oba walesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amannya Sali Huzaifa okuva Namuŋŋoona. Bannabbi balundanga ebisolo olw'ensonga zino wammanga. Ekisooka yali source of income nga basasula bali basajja ekyokubiri batuwa omulala kale yingirawo ozeewo kabonero Amannya Kabali Musa kuva ku byali ekwayise namba 1. Bannabbi balundanga ensolo Allah watandika ensonga 3. Esooka yabatandika okugumiikiriza. Eyokubiri kabatandika saburu abatandika ekisa okusaasira. Ekyokusatu yabatandika okubeera brave sujaa bakobonero bali mutatusuwaza mukulunda ebisolo ebyo balundanga mbuzi nandiga ebyo bisolo biri staboni nnyo bikuyigiriza obugumiikiriza kubanga olwokuba balinga bagenda kukulembera abantu beragisamu bavuma bwebuuza pulezidenti wakuno tekedde bwotaba mugumiikiriza oyinza okukwatano bamalawo. Ekyokubiri brave obuzira kubanga mukulunda osanga emisota sigga biki olusi nogwa ku misege kubanga mukukola ddaawa mulimu ebintu ebizitaga obuzira kati eyenga training nayo then okuyigayo rahma ekisa kubanga akabuuzo okatwala kagaana Allah tabaraka taala yakola bulwolunda mu bisolo muli munango yiga ekisa ate nga n'omukulembeze alina okuba n'ekisa kuba tulina kisa osobola okutta nomusigala wekka munsiyo nobasula amaziwo kaliwo ente oyinza ogisiba otwala nkutta neryoka ekutomera nekuwanika ate ngaotaddeko n'omunnyo. Abaganda kye baakolanga ne bawa buli mwana akabuzi ewuwe ewaka oba enkoko kikulu nnyo yiga ebintu bingi era omuntu yali alunzeeko okulunda okuli fisiko okwogera mu ttale entegera yetifanga nona talundangako laba ambiya bonna balundanga ye training gye bayitangamu bateekateeka olw'emirimu gye bali bagenda kukola. Omubaka kye kyamwanguya ne mu kusenguka n'asanga obuzibu okuyita mu ttale nga tirimukosa era kyolaba byata Bakari yakaluubirirwa kubanga yali mwana w'abaloodi wano ekyamukaluubirizaamu embeera gimanyidde naye oli ng'atinda butinzi bwati maggwa oba gamufumbita byalimu emyaka ebyo. Tuyanzege yadduseeyo namba 3 jangu nkuwe kino kiki ani pozani Zulfa Ismail kiki kyomanyi ku Saadi al-Karubu?
zulu tasodde kutwanukula etibalisala kuterera zulu kale ani ajja namba 4 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya Sebuliva Abdulrazaq nambanya okuva enankulabye. Saadi al-Qarb yali mwazinyi wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Webali mutatusuwaza webali nnyo webalire ddala kakati era sigalirawo ddala kujjako kyenyinza okwongera twongere amannya go. Amanya Sebuliva Abdulrazaq nambanya okuva enankulabye. Olina ttiimu nene wano ekuwagira. Kakati mu nnakulabye awo oliri mu nnakulabye ekitundu kyawo kubanga lweno saidi yeeno ngedde ekasubi bagiyita bati waliwo kiwuunya nekiyaayi oyogera kubanga olina abagezi bangi awoawo kakati mukwano mu nnakulabye tuba ensonga lwaki tetwaziina ku Eid. Ensonga lwaki tetwaziina ku Eid ensonga lwaki tetwaziina ku swalatul Eid lwakubanga adhaani tujazina ku swala eyalaalikwa twazina kukola ku swala za faragha twazina kukola ku swala za faragha ez'okukaza sunna tulina bwazina. Tuyanza nnyo tweyanzege kakati ekisembayo obinyuke kale tuweeyo erinnya ly'omukyala Allah gwe yayogerako mu Qur'ani naye nga amannya gasirikiddwa mu Qur'ani omwo. Omukyala eyayogerwako mu Qur'ani ng'erinnya lye lisirikiddwa yali mukazi wa Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu suratu Tahrim وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Kikutuze nsakunziramu ku kibuuzo kanti kuddemu tuweeyo erinnya ly'omukyala Allah gwe yayogerako mu Qur'ani naye nga amannya gasirikiddwa mu Qur'ani omwo. Omukyala Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayogerako mu Qur'ani ng'erinnya lye lisirikiddwa Asiya mukazi wa Firaun. Atya nedda ansa yeeyo kati obuzibu webuli kali akawuniro tukamuggyako akamule obutana bukoze yesu sinasoma aya tubaziremu tagisomye kubanga nange nabadde mbayingoredde kiwedde ate kati yamaze okusoma aya bweyandibaze ajjuma yange nti Asiya yali mu aya eyo wali yasirikirwa nze mubajjiddeyo yakakozaako ate mukyo kyokkakola azze akunsaba kibuuzo kimuddiramu so nga adde akitegere neansa nakiwa tweyanza nnyo tweyanzeege nga omumbejja bwajja agategatte byonna byonna ebivudde mu Qur'ani olwetoololo lwasoose mu nsiitano y'omumanyi 226 kakongoliro ate kansooke mbatuuseeyo ku bubaka babakadde baffe bano abatuteekamu ssente aba anti-porridge nga bakutegeeza nti naddala gwe omusibi mukwano tosibiruka ku bintu by'otomanyi anti-porridge waali bakuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika ebyenjawulo nga buno okitegedde kati kaŋŋambe anko porridge tuleetere ku anti-porridge tusobole okukola kyokunywa ani wano gwe tuba tubuuza engineer Hudu bwana nasifaani mumbejja ndowooza bonna mulinga kale inshallah kasakyo akiwulidde kale balina obuwunga nga estapo naddala bwetusobola mumala okunywano mu kusiibuluka butuleete bwe tunaakolera puroguramu y'ekiro ndowooza bwe tujja okunywako nga buno oteeka butesi mu mazzi gookya ate byonna bitubirina wano ng'onywa tibeetaaga kutokosa bwana sigiri bakuleetedde n'obuugi obw'abaana abatagejja abasiiwuufu abatalina appetite abanafu mu mubiri ate nga buno bukoleddwa mu mata
enkota, ensujju, kasooli, matooke n'ebibala ebirala. Basanga Wandegya Bombo Road nga wakava ku bitaala wanunga ku Abi Clinic. Ku simu eri 0705 10 8 oba 0780 10 352 nga bali wamu ne Prestige Majanisi yagiwa omulembe gwa Siga ku migaati aliko alimu ebiriisa tomoni. Genda mu supermarket ekuli okumpi bedduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuubo opposite na Busakedi awo nyina Haji Rashid Ssenyonga swaba atulya uda abakola keeke emigaati mweyambise akekereza kinene nnyo ate nga amagobo ofuna mangi. Mukwano agenda ku mikolo Prestige Majalini ogenda okukyalira ku bakadde Prestige Majalini abaana mu masomero mbaye Prestige Majalini kubanga azimba bulungi nnyo obwongo omwana n'atagwa nti omwana yagudde ate mu bebi kati olwabadda mukyewakomeka kale mubawe Prestige Majalini. Balikisi Spices gwe wenna mukwano ayagala ebirungo biwoomesa byofumba ate nga bikuyambako okukolanga eddagala bwekwate Balikisi Spices tojja kujulira manuno balina ebirungo nga Mix Spices nga birungi nnyo ala mukola emigaati, cakes, daddies, donuts n'amandazi. Mixed Spices bikuyamba okuzitoya byofumba okubiteekamu akawoowo ate nga kirungi kakasibwa ekitongole kya NBS ate n'okubikuuma obutonooneka mangu. Balikisi Spices balina ne tea masala, pilau masala, muchuzi mix, gram masala, okra sauce ne okra pea, beef masala, chicken masala, fish masala n'ebirala bingi nga bwe byakakasibwa ekitongole kya UNBS. So birungi nnyo nnyo kale basuubuza akamu ate mukwano nawe ayagala ebingi babikuwa. Basanga wali eri ebweyogolere mu buto asobola okuba ku ssimu emabega wa Nalia SS kubira ku ssimu amanye ebisingawo eri 0740 910439 oba 0786 22 714. ate nno mwezi guno ogwa Ramadhaani Allah yatuwadde ekyengera bannange ekyokwongereza ku mirimu gyaffe gye tukola. Kale zimba Masjid Jamba esangibwa Ekyanja mu Nakawa Division Kampala District. Sadaka Nujariya kyolina kyonna tokiyita ekitono ekyo kyoteekayo nga kitono kiyinza okubeera nga yegenda okubeera ennunuzi gyoli Allah akuwemu ejjana. Kale bw'oba olina kyolina weereza ku ssimu eno eya Airtel kankuwa Airtel number eri 0706 7 eri mmanya ga Pearl of Africa kanjiddemu essimu eno eri 0706 7 oba MTN mobile money eri 0777 11 njiddamu eri 0777 11 emmanya ga Sozi Muhammad Haruna oba merchant number bwenyiga munyizi star 185 star 9 hash bebakusaba merchant ID eriyino kanjikuwe teekamu eri 10 95 075 eri 10 95 075 oba ku Momo Pay nyiga star 165 star 3 hash merchant ID teekamu eri 58 25 48 njiddamu eri 58 25 48 kati nga sinaba kugenda ate kufuna ddala bivuddemu wano mbawaayo omukisa ne basooka. Imaamu alina wano ekibuuzo. Imaamu alina ekibuuzo kyagala okuddamu kibuuzo kimubuuza. Waliwo mubuuzizza bamuyita Sherry agambye nsaba Imaamu nange ampe ku njawulo ya Hafidhahullah ne Rahmatullah hafidhahullah kyekyo obitegedde hafidhahullah ne rahimahullah. Yes. Kakati ebigambo ebyo bikozesebwa ekimu kiri ku mufu rahimahullah la musaasire eyafa ate hafidhahullah la mukuumi kiri ku mulamu
rahma zigenda ku mufu kikwesibwa ku mufu yafaaniyo okukuuma kuli ku mulamu nti Mungu amutukuumire nga gwe nabo tuyinza okuga Mungu akutukuumire kakati nga tetunnabagenda bano kubabuulira kivuddemu kiki ani asigala kubanga ababiri balina okusigala biidhinillah tujja kuba nabo ate mu lwetoololo naddako so ababiri bo tuba tujja kusinkana nabo mu mwaka ogujja insha Allah naye tusooka nitobawo akakisa kibi nnyo munno okubanga agenda kudda ate nosooka omugamba nti todda ate sooka otumire kirungi asooka atumire kiri kimuggweko nga takyadda mabega insha Allah ate era nga nawe tulina ebirabo byetugenda okubaba buli muntu yenna yina ajja wano okwetaba mu nsiitaano y'omumanyi 226 abaawo n'ekirabo insha Allah era wano bwe tunamaliriza ng'omaze okubamaliriza okubategeeza imaamu ajja bakwasa ebirabo ebyo biidhinillah insha Allah kale mujja ku mizindaalo mutumira abantu bammwe amanya Musa Kabali bakubyale bwayise tumirako ku baasa waffe omulungi babyale bwayise ntumira ne ku mama wange omulungi Amina Nambaluka ne ku Sheikh yansomesa Sheikh Muhammad Musa Kapio Kapio mama wabeerawa nguyogera nga ne balikaguma nabo baga nti mudde bwe nazaala omwana yes esanyu y'omuzadde kale omulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh okusookera ddala nga nasooka neekubira kalango okubeera nga nkowola bonna bawuliza bapaalo okubeera nga bampagirako kuba ndi musajja musobozi nga ntunda makanzu tuli mu kisiibo awo ku hijabu city BS 27 olina dduka no mu kibuga oli investor bwe bonna hijabu city BS 27 namuna abapaalo mbakowoola mujje mutwagireko era tulina n'ebirabo byamwe kasitoga nti nafudde ku paalo tugenda kubeera nga tubasalirako biidhnillahi subhanahu wataala ekyokubiri natumirayo abantu nga 6 nodda nkuwadde babiri ate kali akalango kakuwadde nekayitawo kasente nyingi naye kakuwadde bwereere katusumirako batonotono ntumirako abantu nasooka ntumireko mukwano gwange bamwita Namatovu Hasina awo ekasanda nentumirako ne muganda wange baasa waffe omulungi bamwita Sheikh Wakasha Mutebi awo kunamuwona Sarafu obwokubiri tunako muganda wange bamwita Adam White awo ku Kampala Road tumirako ajati Shafula awo gwendese kuduka BS 27 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndikati ageze kuba mulamu we ngakati naye weerabidde hakki alabika talina tolina agedeyo mukwano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh amenya Zulfa Ismail tumirako ku mukyala mama wange nantaba Mariam ali awo Makulungu Butambala netumirako taata wange Sempagala Ismail abangi gwe bamanyi nga Kabenje mbagala nnyo bazadde bange Kabenje nentumirako ne ku basomesa bange abampadde omukisa okujja wano eno okubaako ne bye presentinga ku Islamu basomesa wa Smile Girls High School bangi omundabira sahaba assalamu alaikum warahmatullahi awena nkulabe obadde n'omuwagizi wano Musoke Sasha y'omu ku bawagizi bo okusookera ddala nebaza Allah subhanahu wataala ansobozesezza okubeera nga ndi wano alhamdulillah antumirako maama wange Namubiru Hadija awo emakerere inshallah nenzirawo okutumirako mukwano gwange Muhammad Taha awo nankulabya ati abaana bano batuuliza abalungi mwana oyo kyayogedde nti yebaza Katonda okubeera ku wano kitukulu nnyo eriyo omuntu abeerawo nga tabulirizibwangako ku rediyo nga ne bwafa teryamubika wabula babikirawo ku kyalo nti yagenze yasitudde twamala okuziika so okubeera wano mu mizindaalo nga gino ensi yonna neekuulira ekyo kyengera mwongere kukikolerera nga mudda biizinillah
Okay, tubali n'abasiitanyizibwa babadde bana oba bali bana okuli Kabali Musa okuva ku Bilali Bwayise, Sali Huzaifa okuva Namuŋŋoona, Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Gawuzi ne Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye. Omwetoolero ogwokubiri Kabali Musa okuva ku Bilali Bwayise, ebibuuzo bye bibiri yatuuseeko kimu, ekimu ne kigaana n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero obubiri, n'abeera nga omwetoolero ogwokubiri afunye obubonero 7, omusanvu tugatta ku 9 bwe yasoose ofuna n'abana obubonero 16. Sali Huzaifa okuva Namuŋŋoona, omwetoolero ogwokubiri afunyeewo ekibuuzo kimu kyatuuse, ekyokubiri ne kigaana n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero obubiri, n'abeera n'obubonero 7, omusanvu ne tubugatta ku 18 bwe yasoose ofuna n'abeera nga alina obubonero 25. Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Gawuzi, ebibuuzo bibiri byonna biganye, talina kyalonze n'abeera nga asigaza obubonero 9 obwa Qur'ani. Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye, omwetoolero ogwokubiri ebibuuzo bibiri yabituuse n'obubonero 5, alonze emirundi 2 ng'ogumu yagufunyemu obubonero 3, ogumu obubonero 2 n'abeera nga afunye obubonero 15. 15 tubugatta ku bwasoose obubonero 16 n'abeera nga alina obubonero 31. Kabali Musa okuva ku Bilali Bwayise obubonero 16, Sali Huzaifa okuva Namuŋŋoona obubonero 25, Zulfa Ismail okuva ku Sumaya Gawuzi obubonero 9 ne Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye obubonero 31. Bano be bayiseewo okugenda ku mutendera oguddako. Asookedde ddala ye Sebuliba Abdurazak okuva Nankulabye, ne tubeerako ne Sali Huzaifa okuva Namuŋŋoona n'obubonero 25. Barakallahu fik, tuyanza nnyo tuyanzege. Kakati tugenda kugaba ebirabo byabo abazze mu nsiitaane eno, buli abajja bonna tubawa ebirabo. Sembera bakuwe ekirabo. Saagala kusingako wano okujjako okubeebaza era tusinkane insha Allah ate era ekiro mu nsiitaano y'emu. Abdulhamid Kizito Musenzanda gegange mbadde ne Imam Ahmad Sulaiman Kyebuyune, omumbejja Frida Mazzi, eno nyinayo bwana Nasif abadde mbyuma eno ne mwalimu Hudu okulaba nga buli kimu kibatuukako buli tusinkane insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.